Omukyala ono bbaawe yakebedde essimu ye ng'omukyala yeebase. Omusajja bali takyamutegeera nga mukazi we akyuse, nga ne bw'amugamba okukwata ku ssimu y'omukazi ateekawo embeera tayagala bbaawe akwate ku ssimu. Essimu y'omukazi nga yagikyusa paasiwaadi ssebo nnakyala, nga yateekamu kingumu fingapulinti nga ze ziggula essimu. Omusajja alabiriza mukyala we nga yeebase ekiro, n'akwata ekinkumu ky'omukyala n'aggula essimu y'omukyala. Ebintu by'asanze mu ssimu ya mukazi we, musajja wattu aguddewo ekigentuyo ne zitulukuka nga bwe zikala, ng'omukazi alina omusiguze we beerya kumpi emirundi 3 buli wiiki, kyokka omukyala mufumbo. Nga tebakoma ku ekyo, beekwata n'obutambi obw'obuseegu, ng'omusiguze yeekwata obutambi bw'obuseegu ng'ali n'omukyala ono n'amala n'abumusindikira, ng'amukwata amaloboozi nga bali mu kikolwa n'agamusindikira ono n'awulirizaamuko omukyala n'amubuuza wampulidde nabadde ntya. Kaakati wuliriza, nga sinnaba kutusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like, vidiyo etambule tuke ku buli muntu. Omukyala ono mu comment section mwali, era buli nteesa yammwe yonna agenda kuba agiraba. Yansabye mbeere nga bbulaaza we njogereko ko ne bbaawe asobole okumusonyiwa, kubanga n'omusiguze abadde amusigula yagaanye okumuwasa. Ne ŋŋamba owange kanzijje neebuuze ku bantu mumwe ku magezi. Wuliriza, omukyala ono amaze mu bufumbo ne bbaawe emyaka kati giri 3. Omwami yamuzimbira amaka, tebapangisa, bali bulungi, n'amukolera omulimu bizinensi omukyala yeekozesa. Babadde batambuza obufumbo bwabwe nga bali bulungi, ng'omusajja ye bw'alaba, kumbe omukyala ono ate ye ayita emabega n'agenda n'akola obwenzi. Ennaku zino mu maka babadde tebatambula bulungi nga waliwo ebitateredde, kwegamba nga bakyankalana, naye ng'omukyala alina embeera gye yeeyisaamu etali, kwegamba ng'omulabira ddala alina ekintu kyakweka. Paasiwaadi z'essimu baali bazisheyalinga nga bazigabana, omusajja ng'amanyi paasiwaadi y'omukazi, nga n'omukazi amanyi paasiwaadi y'essimu y'omusajja, buli omu ng'asobola okukebera essimu ya munne w'ayagalira. Naye akaseera kaatuuse ng'omukyala ate tayagala mwami we akwate ku ssimu ye, ng'olwo atandise okufuna ebyama by'atayagala musajja ategeere era amanye. Omukyala ono ng'afunayo omusiguze ye ebbali, eyatandika okumukwata n'okumudedeza bbaawe tamanyi. Mu kufuna omusiguze oyo, paasiwaadi y'essimu ajja agikyusa, olwo atandise okukukuta, atandise okuba n'ebyama by'atayagala bbaawe amanye. Ng'omukyala eva ssaawa 4 essimu emusula wansi wa ppiro wansi wa ppiro essimu gy'esula, era ng'ateekayo bw'ati n'ateekako omutwe nti omusajja bw'aba ayagala kugikwatako omukyala ono aba alina okuba ng'awulira. Essimu ezaasulanga wali eri nga omuntu asobola okukwata ku ssimu ya munne weyagalira, omukazi yatandika okukulira essimu eno nga tayagala bbaawe akole ki? Agikwateko. Era bwe yategeera nti bbaawe atandise okwagala okumukettiriza, nga atandise okumusuubiriza, yakyusa paasiwaadi n'ateekamu ekinkumu. Omusajja agenda okulaba mukazi waakyo senga takyamutegeera, nagamba naye omukazi ono kiki kyankweka mazima ddala, lwaki sikyamutegeera? Omusajja n'amuliimisa. Kati bino bye mwebaka ne mugangayira, wenna n'oggwayo n'oyasaamirira n'oyika n'endusu, omwami ajja asooba akwata essimu y'omukazi Samusanga S9 ng'agenda agikwata, nga akwata ekinkumu ky'omukyala akiteekako bw'ati essimu yeggula. Essimu bwe yeggula, omwami atandika okukebera zi WhatsApp, agenda mu message, agenda mu koolo nga mulimu omuntu amukubira essimu. Omwami ono n'agiraba naye ng'omuyaye boogera buli kaseera ne mukazi we. Omwami ye ng'atuukira mu WhatsApp ng'atandika kukebera message za mukazi. Yagenze okutuuka ku WhatsApp ng'ekiri eri nga balinga ng'abaakola ka guruupu. Omanyi zino guruupu za WhatsApp ze muyingiramu ezibasindikira obutambi bw'obuseegu, nga omukyala ono omukazi we n'oli omusiguze ng'oyinza okugamba bali mu guruupu eyo naye nga bakyatisiza abantu babiri.
ababiri bano nga bamiitinga emirundi 3 buli wiiki era nga beerya emirundi 3 buli wiiki nga beerya emirundi egi 3. Kyokka omukazi bw'ava eri mu bwenzi ng'alyoka ajja ne bbaawe, ava eri mu bwenzi kyokka ate n'ajja n'abeera ne bbaawe eno. Kati omusajja ono waafunidde ekimugunyugu kino ekigamba nti mukazi wange ono sikyamutegeera, nga mu butuufu omukazi buli waakomawo okuva eyo gy'avudde akomawo akooye. Olugira mukwatako babeeko n'ensonga ze battanya ng'abafumbo, omukazi amugamba nkooye, simanya tonkwatako, simanya ggwe simanyi oyagala buli kaseera tube nga twekola, simanya buli bintu oyagala bya buli lunaku, tompeeza. Kumbe omukazi ye alina eri ebweru gy'afuna saaviisi we, bw'akomawo eno ewaka abeera takyayagala ng'eri avuddeyo yakkuse ng'omusiguze yakimutuusizzaako, amulya emirundi 3 buli wiiki. Kati agenda okutuuka eno ewa bbaawe mu butuufu nga n'apetayiti yeegatta ne bbaawe tagirina. Omusajja ne kimutabula omutwe ne kimutabula obwongo, kwe kulaamisa omukazi ono n'alyoka akwata essimu ye n'agikebera. Byasanze mu ssimu, omusajja wattu n'agwawo ekigo. Omukyala we yennyini ow'ewaka gw'asula naye mu buliri nga yeekwata vidiyo ng'ali bwereere. Vidiyo zino ng'ali bwereere n'azisindikira oli omusiguzi n'amugamba ondabye. N'akwata vidiyo nga yeekwata mu ssusu bw'atyo omukazi n'abisindikira omusiguze. Omusiguze n'alyoka amuwaana, bannange wakula, bannange ogirina, kiki lwaki bannange nze sikwogwe kwenfiira. Amwagalira wa musajja mulala, omusiguze ali eri, kyokka nga n'omusiguze alina gy'abeera. Tebakoma okwo, bwe bamiitinga nga bali bonna olwo bakoze omukwano bamaliriza, omusiguze atega omukazi ono essimu n'amukwata amaloboozi nti babeera bali mu kikolwa. Omusiguze nga yategeze essimu erikoodinga amaloboozi ng'omukazi ono ali mu kuyimba ayisa amaloboozi. Ewe anaye onzita ogwe. Kati omusiguze byonna ng'abikwata, omukazi tamanyi. Bwe baawukana ng'omusiguze alyoka abisindikira ate ono omukyala ng'amugamba waneno wabadde baaba nabadde nkuli bubi. Omukazi ng'amugamba bannange ne bino wabikutte mu mmezeji zaabwe. Tebakoma okwo, omusiguze oli yennyini atega omukazi ono kamera baba bali mu kikolwa eky'omukwano n'amulikoodinga obutambi nga bali mu kwekola. Era nabo n'abusindikira omukazi n'amugamba ne bannange kano ate ke wampadde kasitayiru kabadde kazibu nnyo. Bannange ate wagenze n'okola bw'oti. Wegamba omukazi nga naye agamba ate wagenze n'okwata okugulu kwange n'okuteeka eri n'empulira nga nzenna. Omukyala ng'asiima busiimi buli kimu omusiguze kyakola ki? Buli kimu omusiguze kyamukolera. Byonna bbaawe ng'abiyitamu, ali mu kubiraba ku ssimu ya mukazi. Omukazi yeebase talina kyamanyi nti bbaawe ali mu ssimu ye ali mu kugikebera. Omwami kyava atula ku buliri ng'amaanyi gamuwedde, mu butuufu nga tamanyi kiki kyali nakyo mu buliri. Omukazi ono yennyini bbaawe yamuzimbira amaka, yamukolera omulimu bizinensi, omukazi akola bulungi nnyo. Omusiguze abadde afuna emitwalo 2 buli lunaku ng'agijja ku mukyalo ono, buli lunaku zaakulya. Kati ng'omukazi akasente kaakola kandibadde akayambako k'ewaka n'okukulaakulanya ewaka, ate omukazi akawa musiguze emitwalo egyegi 2 buli lunaku. Ng'omukazi ono gy'awa oli omusiguze, era ng'omusiguze amanyi okumukubira essimu n'amugamba mami ndi wano enjala ennuma, wandibadde onnyamba n'onfunirayo keeki 2 awo n'enfuna ekyokulya. Omukazi n'amugamba tewali buzibu, n'amuterako emitwalo 2,100. Omusajja omusiguze n'afuna ekyokulya, sente ng'azijja mu bizinensi. Omusajja kye yakoze, yapuleyinze amaloboozi g'omukazi ge baamukwata nga bali mu kikola n'omusiguze, n'ayongeza volume. Omukazi yabadde yeebase, yagenze okuwulira amaloboozi g'atategeera. Agenda okuzuukuka nga bbaawe atudde awuliriza, n'amubuuza nnyabo bino biki?
ate ewajole esimu yange ojagaza ki nze zenje eyonjukatako bino biki n'alyoka amujja siraapu oluva okwaya binabi esimu yange nga omanyi abakazi abenzi we beekaza musajja olwamukubye omukazi oluyi yamugambye sigenda kuzzaako oluyi lulala wabula zisigenda kuddamu kwebaka ogenda kkira ku makya otambula onviira ogende ew'omusiguzi oli gy'ogenda okulaga sikyalina kantu konna kenkwagaza ebisumuluzo bya bizinensi gye nnakkolera eby'edduuka nabyo obireka wano bw'oba ng'osazeewo okubeera n'oyo ku bintu bye mukoze byendabye mu ssimu alina okukukolerera ebibyo kubanga wagenza okumufuna ng'olabira ddala yasinga ku nze kati bye nnakkolera togenda nabyo ebisumuluzo by'edduuka ya bizinensi gy'obadde okola gye nnakkolera obireka wano otambule ofuluma ennyumba yange ogende si kyakwetaaga si kyakwagala wano ng'omusajja bw'ati agoba mukazi era omusajja teyazzeemu kwebaka kubanga yatidde omukazi ono ayinza okukwata akambe n'amufumita yagenze butereevu n'atuula mu ddiiro n'adda ku ttivi n'alaba firimu ze obudde bwe bwakedde ku makya n'alinda omukyalo ono n'apaakinga obusawo bwe n'amugamba fuluma otambule ogende kati omukyalo ono kye yakoze yakubidde omusiguzi essimu n'amugamba owange ale munnangolooza eno tejjawunye bba wange yakebedde essimu yange nga yeebase n'alyoka agwa mu bintu bye tubadde twogera mu mesegi zaffe eza whatsapp kyati yaffe omusajja angobye naye mbadde nze ndi mu kkubo nga njagala kujja eyo wuwo omusiguzi yamugambye siriiyo nagenze ku safaari omusiguzi yamugambye siriiyo nagenze ku safaari ate simanyi ddi lwe ŋŋenda kukomawo kaakati ky'oba okola ogira ogendako ko ewa maama wo mu kyalo ogira obeera eyo nga bwe tulaba teri ze kino kye mbagamba abakyala teri musiguzi agenda kukwagalira mu maka ga bbaawo olowooze nti asobola okukuwasa taliiyo kati ku bintu by'okola ng'oli mufumbo eno oyendera mu maka g'omusajja musajja kyasobola okwagala okuteeka ewuwe nga era kitegeeza ky'okola oli naye osobola okukimukola oyendera mu maka g'omusajja yakwendako ate amala akuteeke naye mu maka ge byali mu kukola musajja munne ate naawe obimukole omusiguzi yamugambye genda ewa bazadde bo mu kyalo gy'oba obeera gye tujjojja okuva tulabe ekyokukola omusajja munnange ono bbawe ng'amugoba omukazi bw'atyo ng'atindigeggeeda akola ki agenda mu kyalo kaakati omukyalo ono ali muttu wakati yaŋŋambye CEO amazima gali nti neegayiriraako eri bba wange munneegayirireko ate siko bwe kiba kisoboka njagala obeŋŋanga bulaaza wange ofuuke mukoowe omwegayireko omugambe nti owange muko sisita musonyiwe kino naye nze njagala kudda mu maka gange n'omusiguze gwe yabadde yeesigula yaganye okumuwasa omusajja yamukolera buli kimu n'amuzimbira ennyumba n'amukolera edduuka omusajja yamwenzeeko ng'amuonerako nammaka ge omusajja n'amugoba mu butuufu be bano abakazi abazaala abaana ne bababonyaabonya gwe n'ogenda mu maka g'omusajja n'obeerayo kyokka n'ofunirayo embuto ng'embuto z'abasajja abebbali eyo balala bawo ne bw'ayagala okukwatako toyagala kumanya amagulu ogenda gagabira abasajja balala b'otamanyi nti tebasobola kukulabirira wano abakazi abamu we bavumira obusiru mazima ddala nti omusajja akkoledde buli kimu ogaana otya omumwebaza n'omu-appreciatinga gwe n'osalawo ate ogende ne bali eri abatamanya ŋŋambo abatalina na kye bayinza kukukolera mu butuufu nze n'ekyokugamba omukyalo ono kyannemye era kyambuze kubanga namugambe kati nti ensobi yiyo lwaki temuli basiimu eri abasajja bano ababeereddewo omusajja bw'akeera ku makya nagamba nti gundi kankuwasa ofuuke mukyala wange omusajja oyo aba wanjawulo ku basajja ab'oba osisinkanye
kubanga tukkirize tugaane bangi b'oba olabye abakuyiseemu nga bagaana okukuwasa. Ne bw'ofuna omusajja ng'ali wiringa okubeera naawe ate ggwe n'omugalabanja n'omufuula ekitagasa n'omufuula ekyokuzannyiramu, mu butuufu mukazi gwe oba osaana nawe n'obonaabona munolaba ensi bwekuba. Nze nabadde musunguwavu nnyo eri omukyalo ono, nnyo n'amaanyi, kubanga ebigambo kituufu yeetaaga amagezi. Kati nze oli omusajja kati mugambe ki? Mugambe ki? Mbu mwegayire ku ki? Mbu musonyiwe ng'omukazi ntegedde by'okoze ate munange neegayireko kw'oli bwakusonyiwe. Nkimanyi bulungi nnyo omusajja akubeereddewo, omusajja akuzimbidde amaka, omusajja akukoledde bizinensi okola. Lwaki tomusasula bulungi nawe kitiibwa okusinga okumutyoboola n'okumujjula obojja? Bakazi mmwe mubeere basiimu eri abasajja abakwata ekkubo ne babawasa. Mubeere basiimu eri abasajja abakwata ekkubo ne babawasa. Temubasasula bubi, kubanga abantu bangi bali eyo teri musiguze asobola kuwasa mukazi gw'abadde ayenderako mu maka ga musajja mulala. Taliiyo. Ng'oli mufumbo waliwo omusajja akwendako, oyo gw'oyendako tasobola kukuwasa, tasobola kukulabirira, kubanga ateeka okuba nga nemba mubadde mu miitinga mu loogi. Ate munnange ebintu bya Katonda bino bizibu. Ova mu maka g'obadde nga gwe mukyalo omukulu gwalagira sente zizi buli kimu zituukira ku gwe omukazi, n'ogenda eyo n'otandika okubonaabona noono yakebera. Omusajja ate yenna afuna omukyalo omulala aba agenda okubeera mu maka ago. Gwe n'odda mu by'okunoonya obufumbo bwe walimu ate nga bwe weegomba, ng'ogamba kikale nali mufumbo ne kati laba gye ndi, ebyayi bimpitamu buyisi, ng'obufumbo tebukyasoboka. Omanyi obufumbo obulungi omuntu obufuna omulundi gumu, tosobola funa bufumbo bulungi mirundi ebiri. Either bw'oba mu bulungi bw'oddamu okusanga buba bubi, ate bw'obeera mu bufumbo obubi bw'oddamu okufuna bubeera bulungi. Okitegeera ekintu ekyo? So byebyo biri ku sayidi eyo. Nze amagezi gempa omukyalo ono gambuze, sijja kubalimba, gambuze n'ekyokumugamba ne kimbula, kubanga nze nange omuntu nabadde munyiivu ku bigambo bye, ku bintu ku bikolwa bye. So n'olwekyo byebyo biri ku sayidi eyo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli. Mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu, mwebale okusubscribinga saako n'okuba nti ate mugoberera. Mbaagala nnyo mwenna Omukama Katonda abankuumire, abankuulira obungi obutagambika. Mbere bulungi, mweraba. Peace and love.